Yes, omulungi yekumide ku Good Talent chokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi era nga naffe tusiima nnyo byonna by'otukolera. And of course nawe atuguddeko olunaku olwaliro tujja kubeera nga tukusaba obeere ng'osubscribinga ate buli kimu kisobola okubeera nga kikutambulira bulungi nnyo. Kakati amawulire ge nkuleetedde ge ga mwana mulenzi Eddy Kenzo. Hey, Eddy Kenzo ali mu ssanyu, Eddy Kenzo ali mu kuwuuka nga bw'aseka. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga ennaku z'omwezi 24 gwe mwezi guno gwennyini gwe tuli mpaka nga 26 mukimanyi bulungi abamanyi music wabeerawo omukolo oguyitibwa Afro Nation Music Festival of course this time around gugenda kubeera ali mu Puerto Rico wabula nga Eddy Kenzo ekimuleetedde okubeera nga asanyuka era n'okubeera nga yeebaza Katonda olw'ekkula ly'atuuseeko nti ku bayimbi bonna abayitiddwa mu Africa ye muyimbi yekka ayitiddwa mu East Africa. Era nga omuyimbi Eddy Kenzo agenda kubeera nga alinnya ku stage yemu n'abayimbi okuli Burna Boy, Tekno, Beenie Man, okuli Kofi, and of course okuli Omar, okuli Luga, okuli Afrobeat wamu naye yennyini. Era nga Eddy Kenzo agambye bw'abanga avudde mu festival eno naye agenda kukola festival eyiye nga ye ng'agikolera wano e Uganda ate abeere nga invitinga abayimbi abasinga ddala okubeera ab'amaanyi. Ugambye festival eno ebeera ya nnaku 3 era bayita abayimbi ababa basinze okukikuba mu Africa ne basobola okubeera nga bakola festival eno ne babeera nga bayimbira abantu. Era nga Eddy Kenzo nkujjukiza ye Munnayuganda yekka ate era ye muntu avudde mu East Africa okubeera nga nte agenda kubeera nga akikwasaganya bw'atyo. So kyo tulina okugamba baana ye Eddy Kenzo akikoze era akikubye kye tulina okubeera nga tumwebaza okubeera nga representinze Uganda bulungi nnyo era tusabe Mukama Katonda abeere nga mu keeping lawo abeere nga ekintu akitambuza bulungi. Wabula sagala kubeera nga nkwerabiza jjukira naye yagambye agenda kubeera nga akola festival. So olunaku lwonna lw'anaaba alonze ffe tujja kubeera wano nga tulukuwa festival egenda kubeera mwezi ki oba ddi mwaka ki ffe kase ekigambo akyogedde. Agambye nti festival ejja kuba nga eyitibwa Big Talent Festival. Big Talent Festival naye ajja kuba nga ayita abayimbi abanene basobole okubeera nga yes bakikubira bana Uganda basinze okubeera nga bamuwagira ate era n'abo basinze okubeera nga baagala Ugandan music asobole okubeera nga akikwasaganya bw'atyo. So kiriwo Eddy Kenzo wali eri mu Puerto Rico wagenda okubeera nga ayimba ate nze nkubuulidde olunaku lwagenda okubeera nga ayimba lwe lunaku lwennyini olwo luggulawo ekivvulu kitandika nga 24 oba festival etandika nga 24 Eddy Kenzo yennyini y'omu ku bayimbi abasookera ddala okuyimba. Abayimbi bangi nnyo sobola kuba kusomera ne mbamalawo era nga bangi nnyo wabula for now sigenda kubeera nga nsuka wano mwana mama mwana wa tata wabula nga nkusaba ekintu kimu obanga tonaba kubanga osubscribinga just nyamba subscribinga tusigale nga tukuleetera amawulire agaba gakuttewo mu ggwanga Uganda naga gaba gatambula ebunaayira oba wabweru w'eggwanga Uganda ag'ebyo byonna bye weetaaze okumanya gakwatagana ku serebwo and of course naga gaba gafa mu nsi obeere nga ogamanya waneno ku Good Talent tetusobola kubeera nga tusuka wano nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akonkomera